tukimanyi. Ritah Kagwa ye muntu wakera nagamba Tash bangambye kino nakubeererawo milioni nga 4 zidyawo kuzimba si kwangu enze nina akagundi keko kwagenda enzimbe nakaza abantu abazimba mukwano bateekamu kati era olaba ennyumba bweti omuntu agizimbidde omuntu atali nyina nga nyina yafa basinga mami waafa toddamu nakulowooza ku bantu bali waka so she appreciated the lady badde nsaba bambi mukatuteereyo twebaze Ritah Kagwa. Okay. Kukola kawanvu nyo kolenga kampi nenga kategerekeka. Amashini chikutira. Okay. Okay, atengera ne gundi Lydia ngambye Tash oba oyisawo omukyalo yo mugambire ddala omanyi bodyguard wa Catherine Kusasira na Petra Mimi Kiki n'abalala abakyala aba basama bafa batuufu agambye mwebaze yamugulidde iPhone 12 lwansonga abadde amwagala nnyo amutumako namugamba Lidi kino ate Lidi muntu ali real so ne Ritah Kagwa nagamba Lidi njagala obereko n'essimu ennungi n'agimusindikira so naye amwebazizza we love you so much. Congratulations. I know, right. Before Fik Fabeka, so ko peka clip waka ka so ko ka clip